ng'abasiraamu bakyali mu kisiibo, abantu ab'enjawulo bakyadduukirira abantu abali mu bwetaavu n'ebintu ebikozesebwa mu kusiibulukukirako. Wano abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority badduukiridde abaana abali mu bwetaavu abakomerwa ku New Midland Orphanage Center e Luweero. Bano bakubiriza abazadde okukuuma abaana baabwe obulungi obutakozesa biragalalagala kubanga biyinza okwonoona ebiseera byabwe eby'omu maaso. Bano bonna abali eno be mulaba tewali n'omu yali akwesezza biragalalagala. Kye muva mulaba nti basobodde okubakumaakuma, basobodde okujja mu maaso gammwe olwaleero. Kye tukola olwaleero luno twagala mu myaka 15 n'okweyongerayo mwe muba mukikola ki? Mwe mukikola. Fred Kabuye okuva mu kitongole ki National Drug Authority ategeezezza nti abakozi mu kitongole kino abasiraamu n'abasawo mu ddwaliro ly'e Nakasero be baakoledde awamu okudduukirira abaana bano nga bawa ittu lyabwe lya Eid al-Fitr. Waliwo ababaagala, waliwo ababalabamu omulamwa. Tusuubira nti olunaku lujja kukya mube baami n'abakyala ab'amaanyi. Haji Dr. Jamil Lutakome, memba ku lukiiko lwa NDA, yeebazizza olw'okuwaayo eri bamulekwa nabo basobole okuyita mu kisiibo obulungi. Tujja kusigala nga tulinoonyeza obuyambi nga tukubakuba naffe institutions eziringa National Drug Authority nyingi gye ziri. Twebaza ekitongole kya Drug Authority abakoze contribution mwezi guno gwa Ramadani obubaka tubulisivirize tubufunye tusobola kubasasula. Tusaba Katonda w'ekitiibwa abasasule mu empeera ennungi zateekerateekera abaddu abakoze emirimu emirungi. Mu buufu bwe bumu n'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Al-Afia Charity Organization kyanukudde omulanga gw'okusibulula abasibe abawangalira mu makomera ag'enjawulo ogwakubwakulira abasiraamu abatabuliki mu ggwanga Sheikh Yunus Kamoga. Tusaba nti buli kinnoomu eyandyetaaze okwegatta ku ffe okuwaayo sadaka okuyamba baganda baffe bonna mutwegatteko okubeera nti tuyamba ku baganda baffe abasibe abali mu makomera ag'enjawulo. Ensonga lwaki ffe nga ffe ab'ekibiina kya Al-Afia Charity Organization twavuddeyo n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatusobosezza okubeera nti tukiyalingako ne baganda baffe abali mu kkomera. Bano bwe batyo bawaddeyo ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo biyambeko abasiraamu abali mu busibe nabo okusobola okusibulukukirako nga banyweza empagi ya Allah ng'omutandisi w'ekitongole kino Haji Muhammad Mayanja bw'annyonnyola. So baganda bange mwenna abakyali wabweru mujje tuyambagane tubenga tuleeta obuyambi obudde bugwayo Ramadhani egwayo tubenga tuleeta obuyambi obwo Amir Umma benga abutwala nga bw'abakadde baffe abali mu makomera. Haji Mayanja bw'ati asabye abantu bonna abalina ke balina okuyamba abatalina mu kisiibo kino basobola okufuna empeera. Ekitongole kya Al-Afia Charity Organization kiri wano okubanga kireeta obuyambi nga kibukwasa Amir Umma abenga abutwala mu makomera eyo gy'alina okubitwala babenga abakadde baffe basiibuluka abaganda baffe basiibuluka. Yakulira abasiraamu abatabuliki Sheikh Yunus Kamoga nga yakwasiddwa ebintu bino yeebaziza abaddukanya ekitongole kino ekya Al-Afia Charity Organization olw'okuwulira omulanga gwe ku basibe abasiraamu abali mu makomera. Kyemuteekwa okumanya nti eyo mukomera oyinza ogendayo nga mazima tewaziiza musango ne bukeera ku makyanga gy'oli ng'oyagala buyambi era newabeerawo okeera ku makyanga gy'oli naye nga waziiza omusango. Oyinza okuvaayo nga eyazza omusango ate kaakati nga mwatu mulungi muzibu okukamala kubanga wamuyambye. Paul Bakabulindi, BBS Telefina. Kale Mungu abongeremu kye musinga okwagala olw'obugabirizi obwo.